kati nzigulawo bwenti akatoyi omusota gwali munene nga muwanvu nengulaba nga guli mukwambuka gufuluma waliwo nga wonalaba wakamoli naye kiri kitu ekyali kinene koze kansooke ensenye manye munanga aberi tebasenya myaka ebiri gye namalayo mukade samulabako tebasenya tebagala kunaaba. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Amukwano gwange bw'oba tosobola genda maaso nakubanga okola ebintu eby'amaanyi oba ebintu ebinene afazaali ky'olina okukola ddira obuntu obutono bw'ogenda okukola obukole mu ngeri ey'amaanyi oba engeri ennene nabwo ekityo ojja kubanga okuŋŋaanya obuwerako gy'onaamaliranga okoze ddala ekisukkulumu oba ekyo ekigwanidde. Abasseddiyo omususuzi linnya lyange agaliwo ye YouTube channel kwe tuli. Olunaku olwaleero emboozi ejjakwawukanamuko ku ya bulijjo olw'ensonga omuntu gwe tulina ku set si wa bulijjo era totera kumulaba. Nja kozesa ekigambo Kadaama kuba kye kikozesebwa ekimanyiddwa though abamu bagamba nti kiweebuula but ngenda kikozesa okusobola okufunza olulimi so ngenda kozesa ekigambo Kadaama si mu ngeri eweebuula. Bw'obanga oyagala kugenda bweru kukola mu nsi ya Buwalabu tuula ku vidiyo eno. Bw'obanga oli mu Kiyumba wakatuukayo tuula olabe vidiyo eno. Bw'obanga osuubira okugenda ebweru naawe tova ku vidiyo eno kubanga emboozi gye tugenda onnyumya yeekuusa nnyo ku kyondo kya Buwalabu UAE ab'ensi endala Canada biki mmwe we tunaagendayo nammwe tulijja ne tukola show efaananako bwetyo. Ojja genda maaso n'okuba nti weeyanjulira omulabi tugambe ebigambo. Ndaba amannya gange nze Nwahereza Christine nsobola okumpita Tina nga nateekateeka olugendo lwange okugenda mu ggwanga erya Saudi Arabia nagenda 2021 that's 2021 mu October ennaku z'omwezi zaali 21 nenjolekera olugendo lwange Saudi Arabia. Kaakati we twali nga tugenda kampuni yange twavayo abantu 9 though ennyonyi gye twalinnya I think yali y'abamaid because twali bangi nnyo twalimu bangi ennyonyi yali ejjudde ba Kadaama kankolese nange ekyokuleta nti mwalimu ba Kadaama kozi bokka binalabamu maybe ne pilot okitegeera naye bana abaali batugabula ebyokulya. Kaakati bwe twalinya ennyonyi bannange baali basanyufu nnyo nga basanyufu naye nga nze ndi mu kusaba kyensobola okugamba nga ndi mu kusaba azininga ngamba Mukama gyendaga simanyiyo wabula gwamanyiyo abantu bengenda musibamanyi gwabamanyi tetukwataganya lulimi siri musiraamu Mukama nkusaba onkulembere kuba nze nava ku kisaawe Entebbe twava ku kisaawe Entebbe stopover yaffe yali Khartoum that's Northern Sudan. Kati munnange nze nga sirina kusimu nti oba ki nti oba nsanyuka oba ki wabula nga ndi mu kusaba nga ndi mu kwegayira Mukama ko nze abantu abo babanga babi nkusaba obakyusa emitima bantwale ng'omuntu baleme kumpisanga maidi nakikola ku bintu bye twali tuwulira byolaba ku mawulire ono bamukoze bwe bati nze nensaba Mukama abawa at least ogwo omutima abateekemu ak'obuntu munnange nga njolekera Saudi Arabia. Twatuuka Riyadh saawa zaali 2 koze Uganda twavayo saawa 8 netuka Riyadh saawa 2 ne bateeka mu kalantini twamalamu I think 4 days ne tuvaawo. Kati wotuuka mu kalantini baba biki ebyo covid bikirwako ennaku zino birabika tebiriwo kwaba abatambula abagenda. Kati munange we twatuuka ne batukebera covid ku hotel ne batuwa ebyokulya ne batugamba ennaku zetugenda okubeerawo then batutwale ku office kozi wova ne Uganda olina office gy'otuukirako Saudi Arabia. Kati zaali twamalawo I think 4 days hotel. Kati that 4th day ekiro ne batugamba tugenda buli omu gy'agenda okukolera ne tulinnya baasi saawa zaali 5 ez'ekiro
twasula mu kkubo. Saudi Arabia nene kyova omanya nene nnyo nga bw'okiwulira era bikerimu bu Uganda oba nga busatu oba bubiri. Kati munange twasula mu kkubo ne tusiibamu ku ofiisi twatukayo ssaawa zaali 3 ez'ekiro. Owulira kati bannange babosi baabwe abamu ne bajja ne babanona. Kati nze twasigalawo I think abantu twali 5 ne batugamba tugenda ku accommodation ezo office gye tugenda osula. So ne tugenda ne tutuuka ebigere byazimba ebigere byazimba kozi olugendo lwali luwanvu nnyo. Nga bikiva kuki olugendo nakutuula olugendo nakutuula. Kati obudde ne bukya ne batuzza ku office fe abataano abaali basigaddewo kozi abaana ba bosi baba bapiikinga office ne batulabirira ne batuwa just awo bukyayi n'obugaati zo zikona ssaawa 3 ndolaba omusajja ajja kati nalaba nga abantu b'enjawulo nga ngamba oba ye bosi wange oba ki. Kati ng'omusajja ajja nga bampita nga bambuza is this your passport? Konzi yes. Nga bambuza erinnya ngamba mu Christine nga bangamba that's your boss. Oli omusajja yali ku office bambi yali ayogera bulungi yaŋŋamba pray to God nakyewuunya yambuuza your Christian? Konzi I'm a Christian. Naŋŋamba pray to God ask for protection naŋŋamba and take care of yourself. Konzi ono nga ŋŋambye bino ebigambo gye ndaga amanyiyo. Konzi okay nga tulinnya mmotoka. Kati mmotoka gye nalinya ne ŋŋamba omutima ne gunkuba banonno bandibanga bantwala mu kyalo oba zibayita pick-up. Mmotoka si teyali oba ngiyita ey'obuyonjo. Ng'omusajja anvuga nkalakata agenda mukuba mbuuza ki gwani ne mubuulira passport yaginjirako ku office naŋŋamba mpa passport ngimuwa. Nambuuza gwani ne mubuulira amanya gange. Nambuuza wali okoleddeko Saudi Arabia ne mugamba nedda omulundi gwange ogusoose. Nambuuza bingi tugenda mu kkubo tunyumya. Kati we twava ku company training ke twakolako akatinitini baatuyigirizayo ku Luwarabu. Nze nayigayo ekigambo ky'enjala then ne ssente. Ebyo bye biriwa nga fulus ne Johan. Kati munnange ambuuza nze enjala ennuma. Jjukira nanywedde obukyayi ne mugamba enjala ennuma. Naŋŋamba nayitirako Samuel anangulira ebyokulya angulira kubu ng'erimu amagi kubuse abaali bakozeyo bazimanyi ng'oyinza obutabitegeera ng'erimu amagi bakimanyi abaliyo. Nangulira ne ka juice otugenda mu kubo ng'anyumya ne tuyita ku muzikiti n'ava n'endowooza batutuuse n'avaamu n'ayingira n'abeereyo like for 30 minutes. Kati engeri gye nali nti ndi mupya sibimanyi yakikola bw'atyo. Ne wobanga wakutwala kumpi ne office wakujja aba alina okwetoolooza. Lwaki akikola bw'atyo tayagala omanye makubo mbw'ojja ttoloka okitegeera. Kati munnange nga nkalakata mu mmotoka mbuuza ebibuuzo mpulira amukooye nga tutuuka. Bwe natuuka ku nnyumba ne ndaba embuzi amaanyi ne ganzigwa ne ŋŋamba Mukama Katonda abalabika bandeese kulunda mbuzi. Konze Mukama mpa ekisa. Ne tuyingira bwe twayingira n'ensanga waliwo omukadde sibimanyi byakuba salaamu oba biki siri musiraamu. Ne ntuuka bambi nankubira salaamu omukadde ekikuddamu nkimanyi nankwata mu ngalo nandaga nti musanyufu nnyo. Nasangawo omukadde nensangawo n'omukadde omulala nensangawo n'omwami mulala ali atudde wansi ku kapeti. Kati baba bakyambuuza olulimi sirumanyi ngabawo omukyala eyajja yafubutuka mu kiyungu. Kati ne bambuza enjala ekuluma. Konze nedda baba yangulidde ebyokulya ku kkubo koba kirungi. Ne baŋŋamba oyagala kwebaka? Konze njagala kwebaka. Ne bantwala mu roomu gye nali manyi nti bamwe ngendo sula. Munnange nga ntuuka mu roomu nakaaba amaziga omanyi okukaaba ngamba Mukama Katonda enowa gye nzize enowa. Ne ngamba Mukama ngumya. Ne bandagaawo omufaliso ne nguteeka wansi ne bampa ekibulanketi kira tekitegeerekeka.
byonna nenguma nenga munange saze kwebaka bulungi nja kusula obulungi nga nzize waffe naze kola nembeerawo jukira siinaako eri ku hotelo nkuzaako emabiga hotelo tewaliyo wifi gwe mukisa omubi gwe twasanga kati nga siina community n'abantu bange banange natuuse biki kati the following day cause ennyumba nagituukamu ku Lwakusatu by the way okuzaako emabega katono nava e Uganda 21 ennyumba nagiyingira 27 zinamala ku karantini nezino ebbiri kanzi ez'okutambula okuva ku gundi that's why nkugambye ebigere byazimba kati nemugamba the following day nembagamba weyanyingiza mu room nemubuuza konze tewali wifi nangamba oyagala wifi konze ko yenja gikuleetera konze kale kati obudde ne busha siraba bwanyega kusha wifi kati ne oyo omukyala yalinawo mutabani we nga ze mulaba kati oyo omukyala nga naye tamanyi luzungu nengamba kati nkoze ntya mutabani we nemubuulira konze njagala kwogera n'abantu bange nangamba okay tekirina buzibu ngenda gamba gundi yanayogera erinnya ly'oyo omwami bosi wange ngenda mugamba okugulira ya time konze kale jukira batuwa line za STC gundi hotel ku hotel kati munange nali ndi awo nga ndeetera ki airtime kati bwe yaleeta airtime twaliwo fekka mu kiyambita mu kiyungu kati ngenda ngampita Christian olusi ngampita Christian Kristomu Christiano bishi nganze mpitaba talitegeera kati ngambuuza Jowali ngamugamba Jowali konze nze sibimanyi byologera oluzungu ngamba mobile ngaawogana konze nga mukambwe nganziruka mukazi wattu ngandeeta simu ngambuuza omanyi okusaako ya time ngamba abula mukama omuntu eyazze just recently ate mnayezedde omuteekako nazimanya ntya nga mugamba simanyi nga nteerako omuntu gwe nasooka okutextingira nina kyali wange mulenzi gwe nasooka osindikira message nasanga kuba message ye nga ali worried ne mugamba natuuse bulungi nangamba wali watya ne mugamba yii nyumba just nawe kumalamu week nkugamba ki ne mugamba just no bandeese mu kyalo kyali wange nangamba ki konze bandeese mu kyalo ko ye naye waliyo ebyalo konze ng'osaaga konze bandeese mu kyalo nembeerawo nali ndi awo bosi wange nandetera caayi nekikuubu kiri awo kikaluba nakaaba nengamba biki bino byendi mu kulya n'akabinika kacaayi kiba kiri kyali kikaluba waliwo kubu ezigonda waliwo n'ekinene kibanga kyapati nedda yampeerako n'ebintu nga sibimanyi oba byali biki nga sibimanyi tebyali byo byali byabo bennyini abo abawalabu ngampa caayi nga ntandika nga ngamba ogenda tandika okukola nga ndaga akaruumu mwengenda osulanga ngamba ye kale kati nga tugendayo ne muwala wa mukadde waweru waliwo buno obutanda obwedda babuyita batya obw'ebyuma nga buliwo obutanda nga 3 jukira muli nebaka wansi mufaliso ozo gwali mpya kati nga muwala wa mukadde ngamba genda muli mugenda osulanga nga tugenda ne muwala wa mukadde maama kinasanga mu room nga bateeka muli kasasiro nampa masiki nenyambala masiki nentandika okwera nkozesa luno olwezino ezaffe nengamba bali abalala batugambanga nti ebuwalabu bakozesa njiro z'amasannyalaze ate ono ate bano stole ki nenjera kati akarumu nga kalimu kitooyi nenfulumya blanketi byalimu bikyafu biki kati nga ngenda netegereza ennyumba kwe kumanya nti bandeese mu kyalo mu nsozi kiri ekifo it's a mountainous area kati kirabika bagenda nga basoobeza ensozi we bazimba eyo ennyumba yokka yaliwo then n'endala yaliko ka distance katini nga kalina nga teraga bakagissaawo kati n'endala ng'oli zirengerera wala konze bano bakundya mukadde atambulira ku muggo date mwena tuukirayo nga mbeerawo tubeerawo ne muwala we naye teyali bulungi mukazi wattu I think yalinga mu like 60 years
naye nga kira alabika azitowanga fatekejju ng'alabika mulwadde mukobanga ng'alabika mulwadde nga tategeerekeka ali awo obulamu busoomozebwa ng'oluusi avaako akubuuza ebitategeerekeka ne tubeerawo ne bandagala omuyamukadde kwe nakomya amaaso ne ngamba eno bulijjo bano abantu nabo bali bwe bati nga nnungi bulala eri ennyumba zonna amadiro biki teyali na nyumba nti nyumba nti main house gyali mizigo nga va ku muzigo gwange mwensula mu karuumu nodda ku kamukadde n'ovaawo nodda ku kawaliwo awo ketwaliteekamu ebintu n'ovaawo nodda ku kiyungu nze nali manya ebiyungu by'abawalabu bibeera mu nnyumba munda ekiyungu kyali kyokka toyinga eri wabweru buli kimu nga kiri wabweru mala kutambula si gwe musana kati munaye nga tubeerawo nga nsaba nensindikirako omwami yakolako gundi ku kampuni yange wano Kampala nemugamba bannange natuuse naye ndi mu kyalo konze ndi mu nsozi ndi mu kyalo konze ate ndabika ngenda labirira mukadde ono nga muwala mukadde tanavaawo sinamanya nti muwalawo ngamba ono omulala nengamba ate ndabika ngenda labirira mukadde nangamba mu myezi nga 6 ojja kuba omanyidde ng'oyize n'olulimi lwabwe konze tekirina buzibu nemberawo nga siina kyakkola mmaze oyingira ekintu maze sisobola bano bali bakugambe nti mulaga tebasobola bakugambe nti ogenda mu kyalo nti ogenda labirira mukadde bagamba bakubira essimu oba ng'oli waka ne bakugamba paakinga engoye osiibula abeewammwe ogenda ku bagiyita batya ne bakugamba kale visa efulumye biki ne bakugamba nti otuuse okutambula n'ogenda era bw'otuuka ku gundi wayitawo leeke ng'ennaku n'ogenda ku medica esembayo we bamaliriza I think ne wiiki tewera ng'otambula nga bo kampuni kasitoomala ofuluma gwe ne katondawo kyoba omanya gwe ne katondawo era bw'otaba musabi olina kwekwasa mukama okuwangula katudde waliwo badogama nti kati ng'otuuse mu nnyumba n'okubira abakampuni ne mukubira ne mugamba naye bannange nangamba mu myezi 6 ojja kuba omanyidde konze omukadde talina yadde n'olulimi yadde lwamanya luwala broka ate nze sibimanya ebisinga nangamba guma ate ogenda kukola ki ennyumba just n'ennyumba nkadde nnyo nga bw'okiwulira ennyumba etalimu yadde kasiringi omanyi zino siringi za plywood ng'ate envundwe enkuba bw'etonya amazzi gayitamu ekulukutusa amazzi ku kisenge kati munange ne tubeerawo emmere yeeyo okitegeera omukadde ayina abali balabiriddeko abakadde ayina akawunga yakayitanga asiida ng'era kemugoyeza nga akaliirako supu w'enkoko oluusi n'aliirako omuzigo ogw'endiga agamasavu g'endiga n'aliirako okitegeera nembeerawo kati nga talina buzibu omukadde atambulira ku muggo ng'ali poole naye nga omutabani aboggolamu kati nembulirako ekyali wange gwenkugambyeko nze munnange ono nga aboggola nangamba gw'olina ekyejo wali kuyisaamu empi konze ki kwe wali kuyisa nangamba abaana babakuba nangamba kasaba kusasula kasaba kuwa emmere konze kangume netubeerawo akugamba kino n'otwala kiri akugamba kino n'otwala kiri nti nga tobitegeera olulimi ate nga yayogera oli oluwalabu oluli konko kyenazuula abawalabu nabo bali mu tribes netubeerawo bwetutyo mpola kati mba mpeza emyezi gyali 6 yali Friday sijja kwerabira lunaku olwo kati munange mba ndi awo bosi wange yaleze n'abaana be nga ku Lwokutaano batera okujja kumakya ne banywawo okumanya ennyumba yalimbi nga n'abakyala babwe tebajja binene bye bazunga muwalabu nga ayagala ozunga ate amanye nti balese shagaala tebagwa mu makaako naye nga tebajja shagaala yani ye Kadaama bali batuyita shagaala nga tebajja awo ewaka ompoza abaana anti nga munange niwe banajja ennyumba tewapata iti bishoko kitegeera kati munange Friday
bamala okunywa chai ku makya kati ngenda tegula ebintu mba ntambula ennyumba nti nkugambe yakutambula ova eri mu room yange n'otambula okutuuka mu kiyungu kati mba nnyingira akarudira akaliranye ekiyungu omusota ne guva waggulu ne gugwa wansi nekanga nenziruka nga mulamu nempita abaana nembagamba ko ne bambuza kiki konze snake ne bangamba snake nga bambuza what do you mean by snake konze snake ne bangamba snake oli nakigegenya konze snake na baba ne boogera snake bye bichanti nga sinamanya lulimi bulungi ne mbakolera sayini ne baseka baana bato nsubira myaka nga 19 we batyo tekuli wa myaka yadde 16 ne baseka ne ngamba yi bano storage embeerawo kati omusota we gwagwa wansi gw'amaani ne gudduka ne gudde washing machine yali wabweru ne gudde wansi wali washing machine kati abaana ne bayita taata waabwe boss wange najja nambuuza Christian kiki ne mukolera sayini nambuuza guliwa konze kugenze eyo nangamba small or big akonga akamanyi ne mugamba small nangamba obote bukutiisa ngokubanga bukube konze mukama ono myezi 6 jukira contract ya myaka 2 konze nze ndabye netubeerawo mwala wa mukadoli yiye amala nagende wuwe ye wiki yenyini je najiramu amala nagenda nembeerawo naye nga ntya bwe mba ntambula nsooba onzoba nagulinyako oba ate nalaba omulala kwegamba nga ntambulira mu kutya kati wenatya nnyo nengamba bano balina majini biki kuba omusota ne guva eri waggulu ne gugwa wansi kati nembulirako waliwo omuwala gwe twatambula naye nemubulirako nemugamba munange nabadde nkola bwe ntenda bumusota natya ngamba tebabanga balina amajini ngamba kube simu ku office nemugamba kati nkube ku simu ku office bagenda kungamba yogera ne boss we kozi batugamba manyi wove ne Uganda simanyi zine namba in case of anything osobola okubira ono oba n'okubira office ze Saudi biki nemugamba newe nabakwira bajja kungamba yogera ne boss we nti ate n'ekirala kasita emyezi 6 gye mbadde wano tebampisangako bubi konze nja kuyayanira ngende mu kibuga bankube kibooko banyime emmere banyime omusaala nenguma nembeerawo nogwo omusota nga amaze okugulaba gwagenda netubeerawo naye ng'ensasula ya bosi wange si nnungi omwezi gugwako 27 salale yange yasooka jukira oba n'amaddo yagala okwate kasente kebakugamba nti okafuna zaawera ennaku z'omwezi 27 ng'omusajja nsasula kati nembaako awo gwe nakola ki gwe nabuulirako era naye twatambula naye nemugamba munange gwe bakusasudde mbuuza bannange gundi bakusasudde biki ngenda mbatambulamu bangamba babasasudde konze ono wange ali kuki omulala ngamba teeka ebikola wansi omanyi ndi muntu oba nkiyita oba bukkakkamu oba kye ebyange mbikwata mpola kati nga nsooka nga neebuulirira nga ngamba nteeka ebikola wansi omusajja ono wanampisaamu empi nga ayina engeri gy'aboggolamu ng'olwedde yantiisa dda tulina omunaku z'omwezi I think nga 5 tannansasula omwezi gwange gusookera ddala nembeerawo awo omulala naye nemunyumiza nangamba teeka ebikola wansi oba teeka workshon konze nkole ki ko yekaaba omanyi nze amaziga gange gali kumpi nga mbeera mu room nga ngamba kaaba nga nkwata essimu yange tubeerawo tubeeramu abantu 3 ewaka nze mukadde n'oyo muwala we omulwadde nga ngenda n'essimu mu room ya mukadde nga ntandika okukaaba nga mbuuza kiki manyi yali tampita linnya lyange bambi yampa erinnya nga mpita Zwena Zwena eshi nga mbuuza what's the problem eshi mushkila is the problem mbuuza eshi mushkila nga mugamba olwono nga ntandika otetenkanya oluwalabu ngenda nduyiga konze mama ana tabana my mother is sick ngamba tabana ngambuuza kiki oyagala fruits konze ye ko ye ngamba lete simu ya nedda fruits ze sente nawe ngamba lete simu yange eyo kubira Muhammad
Muhammad ya mutabani we boss wange nga kubira Muhammad kati kuyage mubange agenda omukubira simu nenyamba yateriiko sente kuba yagamba amukubire nenti amu nengamba naye kyenkoze gye kiri kuba omusajja omusajja kumashajja ekawungeza ajja okulaba ku nnyina abeera kumpi ne wa mama we kati munange nga mugamba kati nga akube simu teyaliiko sente simu teyayitamu angamba omukama onyambi nga amaziga no gakulukuta ebyaddala tebalina kye bankoze nno nga nkaaba watukandoze bulumi ne bujja ebyaddala nga sente owulira kati nkaaba nangamba sirika tokaaba Muhammad agenda kujja asindike sente mama omulwadde biki baida abakadde be Saudi si bangu nebaza mukama oli omukazi wanjawulo ekiseera kyatukanga nengamba naye omukadde ono muwalabu kweri just know she was good bambi yanjagala nnyo nga gye nkomezaayo nnyo kati munange ngajja bosi wange kawungezi kirabika nga nyina abimuyitiramu ebya ssente boogera eyo musajja n'atambula n'agenda kunsono nga tansasudde eziwera ennaku z'omwezi zaali 8 nagenda olaba nga mpita eddoboozi erya waggulu nga mbuuza sente zo biki tuziteeka ku akawunti konze nedda nga muwaawa amannya g'omuntu ng'ekyo tukimala njera n'omwezi omulala bwatyo paka myezi 6 gye mbagambye egyakasota ke nasooka olaba nga tubeerawo nembeera emmere biki nga obimanyi n'ekirala kineebaza mukama tewaali mirimu nze nafuluma eri ennyumba nga simanyi we basiimuula nze okusiimuula nkusiimulidde eno nga nkomyewo Uganda nga simanyi we basiimuula ebyo oba lwakuba nti kale kigambo kyengenda okukozesa baali baavu nga ye mukadde zo abaana bamala ne bafunamu obusente naye bazaalibwa mu famire enjavu okusinziira ku maka ku nyumba yaabwe bwe yali erabika kati nga bosi wange buli kintu kyaleeta akugamba shoyi azini kwesako kitonotono sabuni yakugamba shoyi buto buli kimu shoyi oba okitegeera nga bintu babikekkereza nga tebalina bulungi ssente netubeerawo kati mukadde omwezi ogw'omusanvu ne gutuuka eyo yidi ey'okusala ebisolo abaana be ne bajja nze nali mmanyi alina abaana 3 bosi wange oyo omulwadde n'omukyala gwe nasangawo kati omwami gwe nasanga nga atudde nga naakatuuka nali mmanyi oba family friend oba bamulika oluganda lutini ye yali tafaayo nnyo ku maama we nga nze ndabanga atafaayo maybe ng'ono bosi wange yabeera nnyo mama ku lusegere ng'abeera nnyo mama ku lusegere nnyo biki ne waba kumubuuza omanyi oba babuuza bakisinga n'eno ku mutwe kati nga mukisinga nga ate oli kyatakola ono gwe nasanga nga atudde Ahmed kati nga nze manyi Ahmed si mwana wa mukadde nga manyi mukadde alina abaana 3 kati omwezi gw'omusanvu we gwatuuka last year kati ngenda bosi wange aŋŋamba mbeekulumuzize nkiliininga kati ennyumba okuzaako mabega katono ennyumba eyo amadiiro gali amadiiro 3 kati eddiiro eddala nga panvu nnyo nga lirimu ku ntebe zitegeerekeka nga nnungirungiko kati nga waggulu waliyo akaruumu ke baazimba ng'oba irenga kalina karuumu kamu n'eddiiro eddala nalyo bwe lityo nga liri kati nga ngamba ngende enkiriininga eyo ngamba omusajja ntwala we natuuka nga muli enfuufu nga waliwo ekibokisi nentya nengamba mukama omaye nga nze newemba nina kyendimuka newemba ndi ku sinki nga nsaba kuba abantu bali betugenda musibangu mbeerawo nga ngamba kiriininga ngamba oba kyekigenda mu maaso nga nkiriininga kati raba mba ndi awo ngaabawo omukyalo omulala ajja n'abaana yidi yaliyo nga leero ekiro najja n'abaana yajja n'abaana baana 6 kati nangamba nambuuza ne mbuulira erinnya lyange muwala we yali amanyumuko kazungu akatinitini nangamba webale kuuma mama biki konze kaale kati munange nambuuza mami w'omukubirako esimu mama wange konze njogera naye ko kirungi ne tubeerawo awo kati abawala ne bambuuza awo biki bantu balina olugambo nga bambuuza biki okumanya ogenda malano bbanga ki wona amalirizaako emyaka gye 2 ogenda sigala okole nga nze mbagamba kimu insha Allah
nga nze nsaba lunaku fulume ennyumba eyo ng'entamye just no nali mu kyalo nga n'ebintu azini ebyokulya nze nali mu nnyumba eri saalabako ku soda saalabako ku ezo ebintu nga bosi wange kyaleeta nkoko ate aleeta kamu olwono nga ngenze endwawo ano nga nakajja nga aleeta enkoko ngaleeta kamu ngaleeta enkoko emu ng'ate enkoko ey'emu ogisalamu paati makati kati n'okwata akasambi nga koyina ofumba n'oteeka mushere mukali abantu aba neŋŋamba nedda nga ndaba okugabanya neŋŋamba ano nedda nga ndaba tebisoboka ng'era nkwata ekifi n'enkibawa ne muwalawe n'oli omuceere omukalu oba okitegeera nga bakekkereza nnyo ky'oba omanya nga bakekkereza nnyo kati munange abagenyi bwe bajja nendaba ebyokulya ebyenjawulo biki nga baleeta biki netubeerawo nagenda olaba nga omulala ajja omutabani nga naye ajja n'abaana 6 basula beeyala mu ddiiro abamu bambuka eri kali akalumu ke nkugambye nagenda olaba nga n'omulala ajja oyo second born wa mukadde ono omulwadde gwe tubadde naye mu nnyumba ye first born noyinza ogamba ye last born mukazi wattu obwongo tebukola ali awo alowooza nga mwana muto nga tubeerawo kati nga mukadde tubeerawo oluusi oba oli mu ruumu oli ku ssimu n'akuyita Zwena n'ogenda otuukayo nga nno kyakuyitira bwemulabe TV byanjagala bamulaba TV n'ogamba yakola bwati biki ng'akula n'akunnyonnyola biki oluusi nga bintama omisinga famire yo kale oluusi nga temukwatagana lulimi netubeerawo n'omukadde wange mpola bano ne baaliwo baŋŋamba bo babeerawo for 20 days naye olw'okuba baasangawo kyagaala munnange bamalawo omwezi mulamba ate tebalina abakolera emirimu bamalawo omwezi mulamba awo tejakutwalamu sipiidi nga basula balya beebaka misana ate okunywa banywa nnyo obukopo gahuwa zo kyeneebaliza mukama baalimu kali akaninyinyala neŋŋamba munyambye nga bafumba gahuwa waabwe obukyayi emmere nga nze sifumba bwe baaliwo ogwo omwezi nali sifumba ngamba munyambye nga muwala mukadde alimu akaninyinyala konze maama gendera ddala mu maaso n'okunyinyala ontaasizza naye ng'oyoza bulungi ebintu n'olongosa bulungi akayungu kaffe yadde kaali kakadde n'okalongoosa bulungi ogenda ozuuka ku makya nga nzuuka ssaawa 11 bwe natuuka mu nnyumba bosi wange yaŋŋamba nzuuke nga ssaawa 12 ntegeko nfumbe gahuwa ezo 12 ezo muwe mukadde muzuukuse ne waba yeebase mukonkone baggulewo mbawe gahuwa kati nembikyusa nti ogenda omanyira ekifo nembikyusa kati nga nzuuka ku 11 nemfumba gahuwa nemubawa nenzirayo neneebaka nenzukuka ku 2 nenzuuka ku 2 nembawa shoruba abakolayo bamanyi shoruba ezo oats ne wane Uganda weziri nembawa shoruba nenteekamu entende ne bali njagala kunywa ku shoruba mulungi kati munange nga tubeerawo ne batuuka ne bagenda bwe bagenda muwala mukadde yangulira engoye oyo yennyini yali aninyinyala yangulira engoye bambi muwalawe omuzzukulu naye nangulira engoye bambi banjagala yadde kali tekabulamu naye banjagala netubeerawo awo kati guno omwaka I think no last year awo nga mu 2022 mu December mukadde contract ogiwezezzaako omwaka n'emyezi gyange n'omwezi nga gumu I think gumu December kati nga mukadde amagulu gatera omulumaaluma kati nga mutabani we alina akajanja ayagala mukole massage naye nga mukadde tabyagala byali bimunyonyogera nga tayagala nga newendeeta olive oil nti mu massage ng'angamba bireke alinda mutabani we n'agenda nangamba wama bireke genda mu room yoba oyagala kwebaka genda weebake nkiddamu oli omukazi yali wanjawulo yakuwa emirembe egy'amaanyi byonna byaliwo naye nayina emirembe mukadde oli saawulirako ng'aboggola teyamboggolerako sijja muwaayiriza naye boosi wange
bosi wange yali aboggola nebanga nti abo bakyali baate baboggola mbujasi yenjogera yaabwe oli yali mukona kabampaani ate baali bamukuliriza nnyo ewaka yamala buli kimu nga yekamala buli kimu okitegeera oba ye yali omusika taata we namusanga yafa naye nga yalaga nnyo nti alina amaanyi tho ye last born naye nga munnange oyinza ogamba ye first born nga yabugudde nga talina gwatayisaamu eggaali ekyo ekyasinganga n'okungumya nga nennyina oluusi wezibukako amuyisaamu eggaali ono mukulu we amusange ng'agenze waweeru simanyi atwalira mbuzi muddo amuleeta amukuba mpi yali muzibu nnyo bosi wange teyakuteekako koluyi yadde nasaba mukama konze byonna abikole naye tanteekangako oluyi just know I prayed to God kati munaye nga tubeera mu December ngenda olaba bosi wange ampita kati nalaba ekibox waweeru tanda bwaffe mbukugambye bw'obwoba owedda obw'ebyuma ngenda ekibox nga kinene ngenda osomako nga kiraga mulimu kagaali konze nze nfudde akagaali buno bwe bawa abantu abatakyesoola nga ngamba Chris njangu tusitula akagaali tukateeka mu ruumu ya maama nga mukapanga nga tukasitula tukayingiza nga tukasumulula ngamba maama agenda atandika tambulira ku kagaali nze mukama katonda nga anafuye neŋŋamba kasita tampisa bubi nga anafuye kuba okuzaako emabega nga buli kimu kimuyitamu kitegeera natuuka ekiseera nga nenyinyala nga mwenyinyalo maye ndi muntu mwenyinyaze nnyo kati waliwo ekiseera we kyatuuka nga nkikola nga akikola oba jjajja wange kuba yanjagala nga nkikola na mukwano akati ngamba akagaali konze mukama mpa ekisa nze omanyi nali Saudi nga buli kimu nga nsaba nze just now I pray to God I cry to God nze nga newe mbeera ku sinki mbeera mu kusaba nga nzuuka saa 9 nensaba just no nasaba kati munaye nga tutandika December oyo wakagaali nfuga akagaali tulinawo embuzi okumanya kyalo zo zirina omulunzi kati nga mukadde ayagala awulira nga ayagala nnyo embuzi nga ayinza n'okugamba omuvuge nga wangamba nti mufulumye tewali ngeri gye nnyinza mufuluma waliwo ebiyinjayinja ngeri gye nkugamba mountainous area nga waliwo ebiyinjayinja nga sinange gye mufulumya kati nga waliwo wensobola omuteeka nenkwata eno akagaali emabega nayimirira nalingiza ku mbuzi ze ku kikomera naziringiza naziraako nakugamba nzizaayo n'omuzaayo nga buli kimu nga nze nkikola just no buli kimu nga nze nkikola anti munange eri tunaaba ku Friday nze naku endala tetunaaba osanga omunoomu okunaaba kwa Friday bali bokka nze nali naaba Friday osanga omunoomu anaaba zino ennaku endala kati bawunya ki abatakola mirimu ngeri olwokutaano kasalutu katalawoshi afuuka talawoshi enkolo talawoshi kikitalo nedda ayagala kunaaba liyo omujuma as in today it's a Friday liyo omujuma zwena talawoshi olonno kati ngebanga public holiday mama ngo Friday kastetuka ngokunaaba kwa public holiday kunaaba ngamba kolako buli kimu ne muwalawo munange Friday abamu bakimanyi abali kusho basobola okunjulira Friday kunaaba walaba kimuyitiriddeko nnyo nti balina perfume ayinza okwata perfume n'amwekuba si mukadde wange ebyo mbiwulira mu bannange kuba mukadde wange teyekuba perfume anti mukadde kati bana abatototo si ye winter kati sayo no winter ayinza okumala like 2 weeks osaaga akwata perfume neyekuba mubiri gwonna oba nakwata obubaani wano e Uganda obubaani mubukozesa birala Buwalabu bukola kawowo mu nnyumba akwata akabaani ke n'ateekako bahulu waabwe n'akateeka eno wansi mu magulu nayimiriramu nagirayo tekiteeteeyi yawuzi omuka ne gumwambuka omukazi oba omusajja ne bosi wange yabikolanga oluusi nga zaawe omuka gumuyingira afuna akawowo kitegeera nga yeeyoteza akateeka mu magulu omuka ne gumwambuka bulungi mwanange ng'abantu bange banaaba lwakutaano ekyo nakyo ne kinnyamba
kubanga jjukira nze nali nkola buli kimu kati just imagine singa baali ba buli lunaku kitegeeza nga ba buli lunaku engoye tebazigubya engoye omukadde wange nga mufaako olugoye lwasuzeemu ndumugjamu kozi yali pampa ng'oluusi eyitamu omusulo ne mugjamu ne muteereza ng'omukadde kati ono muwala we nga ye niwe luba lwakutana tayagalirako ddala kunaaba nga tubeera mu kinabiro nga tuyomba buyombi oba akatandika omuyira bwoti olupiira omuyira amazzi mu mutwe kalasi nga woggana okufaako obufi ngoyinza ogamba oba omusunyi naye nga tayagala kunaaba kati ajja awogane nga bosi wange waali agamba olina kyokola mukulu we naye ono Ahmed waabeerawo ajja n'alyoka akaboggolera lwaki muno omutawanya tayagala kunaaba naaba biki nga kasirika bwekye kawulire nti Ahmed agenze nga kabiddamu nga kawoggana kati nga naawe awo oluusi bamukoowu yadde sirina kyenkoze n'ekyaye nga nkwata olupiira nenkayiira amazzi wemaliriza nenkagamba guumi azinisituka nenkasiimuula nenkakwatako manyi wekava okunaaba kakankana omusaana we gubaako kakazi katto kati nga nkakwatako ate nga Ahmed tayagala nkakwateko ayagala mbuketwale mu ruumu ye supporting ate nga Muhammad bosi wange nga ye abyagala yalina akajanja nga abyagala nga ayagala mutwale ne mutoyi mukwateko mbu mutwale ebyo nga mbikola waali waba taliiwo sibikola nga nange awo anti manyidde ekifo njize emputtu ati munange nfuse waggumi n'oluwalabu ndumanyi osaaga kati munange tubeerawo kati nga awo mu February ninziramu nendaba omusoto omulala gwali wansi nali nteekamu engoye mu washing machine ngeno tunula wansi bwenti ndaba ekintu kijjeeyo omutwe mu bulamu bwange nali sirabanko ku musota live nga njiraba ku firimu newe guba omufu nga ndabako omufu ku firimu nga sirabako yadde mufu nti oba ngusanze mu kkubo guli gwe nasooka okulaba ogwava waggulu ne gugwa nadduka kati guno nengulaba nadduka close range my washing machine eringa awo ekigere kiri wano bwekiti okugulu kwange kati ne gujjayo akatwe nga nteekamu engoye za mukadde neekanga nenziruka nengamba mukadde konze mama nambuza kikizwena ngodduka kiwaliwo obuzibu konze Anash koye weno Anash omusota weno Anash anti weno nga azini we visit buliwa weno Anash konze Gasala Marabs koye Gasala Marabs jukira wakagali mukazi watu konze ye nengamba genda ogukube konze mama nze nfudde nengendayo nengamba olwo guli awo gunninze oyo no febu nengenda maaso nenjoza kati washing machine eyo waliwo akatooyi awo no wampisizawo like 2 weeks ndabye guli wali wansi kati nzigulawo bwenti akatooyi omusota gwali munene nga muwanvu nengulaba nga guli mu kwambuka gufuluma waliwo nga wonalaba wakamooli naye kiri kitu ekyali kinene omusota munange mutoyi nga munene nga nzirayo nga nziruka mutoyi eranye ne washing machine anti munange nyumba buli kimu kiri wabweru nga nziruka nga mugamba mama yali mu room ali mu kulaba ka TV nga mugamba mama Anash nga mbuza weno Anash girlfriend konze la Anash hada hamam toilet konze wali eri mutoyi kumpi ne washing machine ngamba ngenda ogukube konze gulabika gufulumye ng'ogwo gugenda oyo febu nga tubeerawo omwaka guno tuba tutuuka mu Maashi nga nziramu nali mujja mu mbuzi mwera ku kagaali yali ava kola ki mu mbuzi ng'agendayo n'aziraba kati bamala ne bazimbawo ne bateekawo akaggi nga nsobola omuvuga ne muyingiza n'abeera samwoya mu muti n'alaba embuzi ze ne bwe ziba teziriwo nga bazisute ku ttale nga yabeerawo awo at least alabe ekiyumba emirundi gye natwala omukadde oli mu mbuze nga sigimanyi olunaku I think
ne 15 nga ziwera 15 times emulunaku akuyita nakuyita zwena nakuyita ngayagala nnyo embuzi ze bambi zaali zize nga bazimu nga zize nga bwe ziri nnyingi nga ziriko abalunzi waliwo ba Ethiopia nga be bazirunda kati munange kati lumu nali mujja mu mbuzi I think how much nga tunatera ogenda mu Ramadan eya guno omwaka kati nvuga akagaali ngendo laba omusota nga guli kumpi ne room ye nga guli awo guli staka gusirise omusana gwali gwaka omusana nga gwaka nnyo aguli agusirise nangamba ziwe nagenda ogukube nali nyambadde ekigatto nga kiwanvu nga kinene kiri Kenya nga kikavalinze ebigere baida we natuuka ate mwe nalaba ngeje emisoto ennyo nentya nenfuna ekigatto nakijjeeyo bakyali kyalina enkyambala nga kinkavalinga kati we nagulaba nga mbeera wa ready buli kadde kati nangamba ziwe nagukube nga sinabakutawo ku musota nga ntya oba mukama yampaati obuvumu oba nkiyite ki nentambula mpola nengulinnyako saidi yena akakira n'omutwe nengulinnyako nenjira bwe nti nangamba yongeramu amaanyi nengulinnyako nangamba amaanyi gaguwedde nayita akakapa yinawo obukapa bwe kapa negumaliriza kozi nze saagumaliriza eyo netuvaayo munnange kati wali tobiroota nga mbirota n'ekiseera kyatuuka nemanyiira neŋŋiti nga used nga njikuba nojikuba abaana abaali awo ndaba nkalakala n'omusoto omufu konze mama Anash nga ate yatya nnyo nangamba Anashi towemula kati nga angamba genda ogusuuleyo abaali awo nga nkalakala nago baida we nate emisota mingi obomanya wafuka mutemu wa misota nga nafuna obuvumu mukama yampa obuvumu kyenyinza okugamba namala nemanyira nengamba giva eri muki mu nsiko twali tuliranye ensiko nsozi biki kati nga sikyabitya koza at first natya nendowooza oba amajini oba biki nemanya nengamba giva eri mu nsiko kati ekisiibo kitandika tumaliriza ekisiibo bakyali kibulako I think like maybe 2 days kigwe bangamba tugenda mwid eyokusala ebisolo no si yakusala bisolo eyo enene endala kati nga tumaliriza bulungi kati nga nazuka nga baida omukadde wange yali asiiba nga ne muwala we asiiba naye nga ngamba kati ono omulwadde afaaki era olunaku lwatuuka ne ngambako bosi wange konze lwaki gundi asiiba nangamba ayagala muleka asiibe konze mulwadde tomulaba ng'ayagala okusiiba ye oyo omukyala naye ng'obulamu ng'omutulira n'omusaasira mukadde yasiiba last year yasiiba bulungi naye disi abaaba ekisiibo kyamukubamu yagira nnyo bukendeera nga lumu nafumba bulungi ddaako yagenda asiimuuka naye nti by the way she's 80 mbeera egenderera ng'oluusi ofumba ddaako bulungi ne mumulya bulungi naye mutabani we olujja nambuza maama mwalidde ddaako tetwalidde ng'akubuza Christine lwaki tewafumbye nga mugamba nafumbye awo ng'ali understanding agenda akitegeera nnyina akaddiye ng'agamba alabika yabyerabidde alabika yabyerabidde naye nga kyensaba mbaleke nga balamu kyensaba muveeyo ng'omukadde si wakukyusa kyensaba ne muwala we muleke nga mulamu ng'obasabira kimu bulamu mbaleke nga balamu kozi omuwala busi muntu abantu abo bayinza okufuna obuzibu oba ne bafa ne bakwekwasa kozi omuwala busi muntu kyoba omanya nga nsaba n'emisoto gireme kuba bojja kozi guyinza okumubojja n'afuna obuzibu ne baŋŋamba wabaddewa lwaki tewagukubye twakuleeta kukola ki oba okitegeera kale emisoto egyo gye gyakomanga okujja tewagambanga bano baboosi bo nabagambanga nga we mbagamba konze musana muyitanga sa konze sa leero ndabye omusota koye guliwa konze nagusse nga ngamba koyes it's good noddamu n'omugamba ndabye omusota ng'agamba guliwa ng'omugamba gwagenze ng'akugamba koyes
kati natuuka ne shower nenfuna obuvumu nempulira nga sibagamba ng'olusi ngutta wemala okugutta bwenti nengusulanga n'olusi ne mukadde simugamba kati bote baali tebatyamu kulwa mukadde nti guyinza oluma maama waabwe nze bali simanyi oba bali tebaagala maama waabwe oba baali bagumu bugumu simanyi kuba eri ennyumba yali wane Uganda ewaffe bayita ebifulukwa ebitabeeramu bantu okitegeera naye nga bali bo tebafaayo nti oba bakola renovation nti oba bajjewo maama waabwe bosi wange yali asula walungi ng'ennyumba ye yakalina mutabani wa oyo last born ng'asula kumpi ne nnyina n'ono omulala nga naye asula kumpi ne maama we like okuvuga emmotoka okutuuka bosi wange 3 minutes ng'atuuse wuwe nga siwala ng'ennyumba nungi nga ne space eriwo nti wainekesa afite maama we asobola okufuna waasula naye ate ekyo nekisibaako nnyo ne ngamba n'abakadde si bangu bayinza okuba bamugamba n'alemera ewuwe ate embuzi ze ani anaazirabirira Yesinoli yali ayagala embuzi ze kati munnange embuzi yali azitwala nga peti ng'azaagala ng'ayina kakapako era nga bw'ogambye ng'ayina n'embuzi ze ng'azaagala nnyo ng'olunaku teruziba nga tagenzeeko mu mbuzi takugambye ng'omuvuga mu kagale n'omuvuga mu musana ng'oluusi omusana gwakasawa nga 8 embuzi bazitutte ku ttale n'omugamba teziyo n'agamba ntwala ndabo bateziriyo n'agamba ate akatebe kakyusa okazeeno kwegamba nga bitama naye nga ndaba nga akyankalanye nga ngamba Mukama mpe ekisa ekigumiikiriza n'ekyefuga omukadde ono ne mulaga nti bintamye okitegeera kozi we namulaga nti bintamye ajja kufuna omutima omubi oguneetamwa ajja kutandika okumpisa obubi kunze Mukama mpe ekisa kunze mpe ekisa kunze mpe ekisa nga nsaba kisa nga nsaba ne Mukama nsaasira omukadde oyo ne wemba nkoze ensobi tagamba nga mutabani we waliwo ebintu bye nakolanga ne ngamba leero mpedde nafulumira ennyumba ng'omukadde talina kyagamba mutabani we nti oba Zuena yakoze kino oba kiri ng'asirika ng'amanyi litabaniirye nga litabaniirye alimanyi bulungi liboggola kati munnange ekisiibo kya guno omwaka emisota gyantawanya nnyo guno omwaka ensonga nze natunda ne ngamba lwaki jjajja weegi kyenyumba nkadde nnyo tayimu ejja kutuuka mweyo ennyumba ng'emisota gyetalira mu luggya nze bwe ndowooza kozi waliwo omuti nga mukulu mukadde yagezaako okunnyonnyola n'angamba omuti ogwo baaguteekawo ng'ali lubuto lw'oyo osaaga first born we oyo first born alina emyaka alayika alinga mu 60 mukulu gumaze emyaka 6 okumanya mukulu gwamala ne guteekawo omuti omulala azine guzaala omuti omulala kati guno omukulu ennyo azine ebikola ne bitandika okuba nga tebikyamerako kuliko nku kati munnange nga tubeerawo kati bangamba waliwo nkugambye nti nga bangamba ngende ndongoosa amadiiro tugenda mu Yidi tulongoosa amadiiro bulungi nongoosa njera n'olweyo lwange zino ez'e Uganda tetwalina nzeyozamukonzikonzi nga zenkozesa nga njera amadiiro gonna kati ng'omutima guŋŋamba naye kati ekiyungu kyokka kyekyalimu ka tailozi angamba oba nsooke nsiimule ku kiyungu akayungu kaffe kaalimu tailozi kokka ebisigadde nga sementi sina sementi wabula musenyu ngenda musenyu si sementi kati nga ngamba ng'era aliko Katonda we nze kansooke nsenye omanyi munange abeeri tebasenya emyaka 2 gye namalayo mukadde samulabako tebasenya tebaagala kunaaba tebasenya they don't brush oba kati okusenya babaga kuleeta emizimu they don't brush kati munange anyingira mu karuumu kange tebampa kati mba nyingira nzijayo akasenya nteekako eddagala ndawulira ekintu kifubutuka from somewhere mutoyi nga kyekuba ku bino ebintu bibeeramu amazzi nengamba no ekyo kibeeramu amazzi wagguluekikoleso okuflashinga dotoyi yange teyalimu mazzi mbuuza nali nkolera ntya okunaaba ekyo yokwetetenkanya nga nziira obudomola bwa Labani
abali babaddeyo ko bashimanyi laba inenjiwamu amazzi neneyira nga era ali Uganda kati tuve munange nga mpulira ekintu kifuuka from somewhere kigwa ndolengiza bwenti omusota nga munene kuje nalaba kuje natta guli nali sigulabangako nga munene nengamba guno si musota guno nga gwegwo kinakola nenyambala mangu nengenda nengamba mukadde konzo omusota wegwayita toyi yali mu bufaani kati bufaani obwo nga waliwo ekituli nga bulimu ebituli kati nga kintu kisobola oyitamu ku kisenge faani y'omutooyi mwegwayita negwekuba kuli ate nga wabweru waliyo ensiko ngeri gye nali mu kyalo kati nga nziruka ngamba mukadde konze omusota ngamba guliwo konze mu ruumu yange mutooyi nga ngamba okakasa konze ko yogenda obukube konze guli waggulu nga nkankana nyunyunyunyo nga ntya nga ngamba leeta essimu tukubirani Muhammad bosi wange nga tumukubira essimu yali amaze like one day nga tajjaawe ewakaye kati namukubira oba yali alina gye yalaze namubuuza guliwako ye guli mu ruumu ya Zwena mukadde teyampitako shagaala nga mpita Zwena ne waba yogera n'abaana be nga mpita Zwena kati bosi wange ngeri gyali nti yaliwo nakubira muganda we mikwano gyange unfortunately emboozi tulina okusooka tugikomye wano tujja komawo n'ekitundu ekyokubiri enkuba efuuse enkuba nkakasa vidiyo eno olabye mbukiripsi bwa mirundi ng'ebiri 3 nga tutuula bufofofo but nga omanye enkuba y'ennaku zino efuuse enkuba. It has rained since morning. We have tried so hard to have a very decent show, but I think the weather is not on our side. So tujja komawo ne Christine tumaleyo emboozi mukwano gwange agenda maaso n'okulaba agaliwo ye YouTube channel abasiddi omusunsuzi lyerinnya akyoba okola like nga video Rukiya leero yeesaze wero yali ku kamera mweraba nadda bye bye.